nze nno nga sinaba kubeera so much excited. The question I have, Kabata platform yo abasiyazi bavaawo era obajjawo abo b'oyinvitinga. Ndaba kifuuse okuba nti platform yo tapload ey'okubanga emboozi y'ebisiyaga etrendinga nnyo wano ku social media. Oba wakirowoozezzaako banaabalala bamukiraba. Bwe nakoze video yange nga njogera ku muvubuka Rama ngera nga ndifendinga kyakola okulumbagana abasiyazi. Waliwo comment mu comments 10 eziriko nali comment emu gayi yalina comment gye yakoze nendowoozesa ebintu bingi. Before nga tunaba kubeera so much excited about people are fighting the gays and lesbians, we should look at what are their ambitions and objectives. Are they negative? Are they positive? Nga tunaba kubeera so much excited. Ethan, wait. Katuba kubeera so much excited. Teyandibeera nayo marketing strategy. Eyokubanga abantu, it is also marketing strategy, awareness. At least abantu ekigambo ebisiyaga berenga bakimanyi. Si eyinza okuba naye enkola y'okubanga ekigambo ebisiyaga kiwamba TikTok nti buli muntu yenna ayogera ku bisiyaga like as I'm doing now. Nze nno mu ngeri y'okukireetamu njogera ku nsonga ya Kabata platform ekintu kino ng'okiwadde nnene ng'abamu etandise otweraliikiriza. You mean you don't have any other content gosobola okukola nga bw'obadde okola ebbanga lyonna before bino nga tebinnajja? Ku mulundi guno nga ndaba ovumbula abantu abamu betubadde betamanyi na kumanya, and you bring them out of camera ne badda mu camera ne beewaana. Olorama natandika okubabuuza ebibuuzo, natandika okuba abusing n'okubakwa naye no bawa platform, and they also teach ebirungi ebiri mu bisiyaga naye nga basomeseza ku platform yo, and you invite people to question them kwegana okola tokosha eryawo. Why would you give them platform? Those people tebeetaaga platform. Mukaseera kano nga tulwana okubazikiza baveewo. They don't need even platform. Bwemba communicating nze bubi nja kutereezebwa. But I don't think Kabata what you're doing is right. No. Otherwise my next video egenda kubeera ndala mukko. There's something I'm sensing. Tuyinza okuwalampira ekintu abalala kye bali mu kulyamu ssente omutitimbi n'omutitimbi gwa siringi. Kino ekisajja kyolaba wano kyentadde wano abasinga mutandise okiraba okuva ekyatandise okunjogerako kibadde social media yakizira nga tekyagalira ddala. Kino ekivubuka kyolaba wano kino ekyeyerusa kati kankibabuulire kubanga twabadde tubisirikidde. Ono omuvubuka gwolaba oba kino kimayindo kino kigamwa kyekimu ekiri ku ttiimu y'omuvubuka ayitibwa Gay Prince. Kino kikifuna ssente nekiweereza abantu b'omu kyalo okuyingiza abaana mu bisiyaga kino nga beefula ababaweerera ababagulira obugoye simanyi ebitabo. Kino kyolaba kigamwa simanyi kyeyita kimeeya biki. Kino kyolaba kino kisajja kizibu nnyo kiri mu ttiimu ya Andrew Mwenda. Kino kyolaba kino kigamwa kyolaba kino era kyali kisindikiddwa ku intaneti wano okulaba nga kisuula Bobi Wine. Kiwayo bafutusoja bawano ku internet ku TikTok ne ku Facebook. Kino kyolaba wano naye ne bikiremerera following yali ekiremeredde nga abantu tebakigoberera bulungi naye kuva ekyatandise okunjogera ku kiraba nti kivimbyemuko ku bantu kubanga nze ndika amasannyalaze g'abantu okwogerwako ssaawa zino. Kino ekivubuka kyolaba wano kyekimu ku bivubuka ku bisajja ebigenda biripootinga akawunti zange ya TikTok live zange basobole okugijjayo. Kino kyolaba kubanga byo internet bwe yabisala nebiremerera nebifuna akasajja ku mutima. Ate kino kyolaba bazadde mwenna abalaba live yange eno basaba bambi mwegendereze ekisajja kino senga kijjewa mmwe ku kyalo nga kyagala kuyamba ku baana bo musimenye nga kireesa obuyambi kyefula simanye ekirwanirizi ky'eddembe kyefula mbu kyogerera abantu abangi. Kino kimayindo kigamwa kino ekyeyerusa kino kitaata kizigo. Mbasaba nnyo mwegendereze ono agenti w'omuvubuka ayitibwa Gay Prince. Ono gulaba ono musiyazi peke yake ono gulaba bebamu ku betu abadde tusirikidde. Ono gulaba be bantu batayagalira ddala kintu kiyitibwa struggle, be bantu batayagalira ddala Bobi Wine. Ono gulaba
era buli wala bapostiza Bobi Wine awulira bubi kubanga yasindikibwa wana awewa foot soldier era mwe bonna ba foot soldier bali kusaidia kino ekivubuka kino kimayino njagala mumanye ono gwolaba wabulabe nnyo eri struggle ono wabulabe nnyo eri Bobi Wine ono gwolaba ne struggle ye era mbasaba mu mwegendereze ebyo mulaba atuvumirira omirimu gwe guba gutuukirira kubanga bibimu byayina okukola okubeezaawo project y'omuvubuka ayitibwa Get Please ono gwolaba ajja kutuvumirira ajja kwogera bingi ajja kuwayiriza ajja kukola video ze zibadde tezitambula nga zaakonaakona dda nze yatandika okureporting account zange za TikTok nensirika nengamba katulabe ba TikTok enaabijjayo ono gwolaba nga munyiivu balina obusungu bano bola live zenkola zibaluma bakola live zabalemerera dda bakola video zagaana okutambula bandina kwenugu gyesimanyi nakumanya nze sibamanyi nze sibawabudde era nze kuba batandise okumpa amawulire genenga kamwe ku budde kubanga bano bola ba internet yabawoola video zange zitambula TikTok zange zikola bulungi live zange zikola bulungi kati bano bonna babigezaako dda ne bagaana ne basalawo babuukire bye batamanyi omulaba ng'akola analysis ku muntu naye nga talina kyamumanyiiko n'ekimu oyinza omubuuza alina enamba yange nga tagirina naye nga yinfula akola research gwatamanyi nako nga akola research awunzikiddwa bw'ati nga ye alowooza ye mutuufu era nga mulowooza ye mutuufu gwe wonna yalabe ku video n'anaalaba ku video ng'oli muzadde oba ng'ogenda kuzaala oba nga wakuwa embeera y'okutulugunya obwana obuto nga babuyingiza mu mbeera y'abasiyazi togeza n'olaba video za kino ekivubuka oli mu struggle oli muntu wa Bobi Wine nnyo ono wabulabe nnyo eri Bobi Wine ono omusajja gwolaba tayagalira ddala kintu kiyitibwa Bobi Wine ono gwolaba mumwewale nnyo nayitibwa simanyi meeya biki wabulabe mweyeyerusiza muno nga mulaba bwe yakwata mu kizigo neyeyerusa bwati bwe yayerusa n'obwongo bwe temuli katola n'akamu bino motivation speaker byagaana byalemwalemwa dde ensi yabikuba bibuukira buli kibula babiri bibuukira buli kibira bye ku internet ekiriko views nibibuukira ne bogenda ku TikTok account yakyo kino kimabwa ogenda okulaba nga video eziriko ezirabiddwako ku bantu nga video nze kwendi kachimbuukidde kachobula nga kinnemezaamu kubanga kyagala numbers kino kigamu ekisiyazi sime kimeya olaba n'okwerusa ndowooza okulaba musajja ky'omutuufu alabika bw'ati nga n'amayindo agamu agatama kyeyerusa kubanga kino onyusikiriza abasajja banne waakyo Yesu tookere ebisajja nga bino. Mwami Kabaata muzeeyi wange taata omulungi. Gwempa ekitiibwa gwempuliridde emyaka n'emyaka era gwenkuze ndaba. Mbadde saagala kuddamu kukola video ng'ekureplyinga. Naye ku lw'okwagala okuddamu ebimu ku ebyo ebigambo by'okozesezza nguddamu obutambi bwange. Bwe nali mpendowooza yange ku nkozesa y'omukutu gy'ogukozesaamu. Nga sikwabyuzinze sikuvodde sikuweebudde naye gwe bw'obadde okola reply zo n'oleeta ebigambo ebizito ebinene bye mbadde siwulirangako ebimu ku ebyo bye ŋŋenda okujja mugambye ndi musiyazi naye ekisinga okukwasa ennaka abantu b'oli mu kumatiza naddala abanfolowinga bamanyi bulungi abaana bange ku myaka gyange gye ndiko ekimu ku kyankeeza okubeera n'abaana bye bimu ku ebyo obutafuna doubt of mind kwegamba butabuusibwa abaana family yange bagimanyi bulungi era nze ndi proud ne family yange because ne social media kweri era abantu n'ogamba mbunze nkolera Andrew Mwenda gwe simanyi gwe sirootangako na wadde era nasimanyi na office kirimu gyalimu na mulimu kigwakola mu ggwanga lino era n'ogamba busimanya Get Police ne Get Police gwoyogerako simanya mbo ndi mu group ye gwe simanyi na kumanya can you imagine then n'ogamba mbonze nwanyisa Nuupu era befu ku basajja abalwanyisa Nuupu abantu b'oli mugezaako okwogereramu bw'otunuulira videos zange since from day one saagala kukakasa saagala nakwennyonnyolako nnyo they know me very well omanyi lwaki ekyebisiyaga kikukutteko nnyo era ng'abantu amu babadde bakuteebereza n'okuba nti osobola okuba ng'ate ggwe musiyazi because emyaka mingi tukulabye oyambala amagomesi oyambala amasikaati
bwe usiga lipstick n'ebirala so baddo kikyosubira mu Uganda omulala yenna lwaki taakusuubire era ensonga endala tebalabanga ko wadde na family wadde na mwana wadde na mukyala wadde na ani nti oba olina omukolo gw'oyimiriddeko kale ku social media taliiko naye teri yali akusanzeeko wadde na mujjamu w'e Kampala wano nti oba olina mukazi nti yuuyo nti kale oliko mu bbaala y'e Kampala olina wootudde wookirinze n'abakyala oba n'omukyala so olowooza abantu basiru then ekirala nga tunnaba ku blackmail ngero ogaye mbusimanyi na NGOs simanyi ezigaba obuyambi mu byalo simanyi ezirecruiting abaana olololo bikoze bitya nga bw'obyogedde my dear mukwano gwange njagala okuwabulira nkutegeeze sina NGO n'egi sina NGO n'egi era sirina charity organization gye ndimu wadde n'egi njagala oyogera ebintu by'oyinako obujulizi ate ng'obikakasa nga si kukyamuukira mu kubanga nakukutte mu liiso nyina we nakutte singa naffe tutandika okubuuza tujjeyo bwino nkubuuza ekyakugobya ku Top TV ewapasa Ssenyonga if I am to ask ekyakugobya ku Top TV osobola okunkakasa n'ompa proof enkakasiza ddala ekyakugobya ku Top TV naffe tutandike tujjeyo details because ogenze n'ogamba mbusimanya nkola analysis ne namba yange sinya gwa analysis gwokoze omaze kufuna namba yange do you have my contact do you have my contact do I view your statuses is that WhatsApp oba gwe oyina statuses zange zo viewing twemanyi twali twerabyeko era nze kubinadde njogerako kuba gugonda nti ogenze in details nti omanyi nnyo era notukana okwakasa abantu tinneeyerusa tata w'abaana bw'okaddiye n'obwongo ne bwongera ddala okukaddiwa n'amaaso ne gakaddiwa at your level of understanding with experience with the fame you have in Uganda and the entire world. Really, was that reply necessary? Okuva muntu afaananako nga gwe abadde lolomoddo nga bwe weeyita w'abantu bonna mukubanga emyaka gy'oliko gikyalwanira ka follow likes ne views at your age and at your status you're still fighting for views and likes. Lwaki views tuzirekera abaana abato? Lwaki tuzirekera emyaka gyaffe? Really? Kabata, at your level of understanding, notandika live ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 10 mpaka ssaawa 10 ne mpaka ssaawa 12. Where do you work from? Osobola tuprofinga wadde tulagadde ka business akavaamu omutwalo kokola. Lwaki olowooza nti baakulowooleza ebintu ebingi? Blood bonogezaako okundiginga deep nja nakuleeta ne details nange empitirivu ennyo ate nga abantu bajja zikkiriza kubanga ezimu ziriko ne proof ne evidences ez'abantu abali on social media. Nkulage, now where do you work as a spokesperson era media manager w'abantu abamu about some issues eziri more dangerous than bino bye tulimu? Blood sinandibadde replying gwe naye byotandise okutandika kuleeta ebintu sitera nnyo okuyomba bantu bange mu nsonyiwe naye akavubuka akasajja kana akakadde ensi yakakotakota kalimu musimanya nze social media yankola ki lolo gomanye ensi kye yakukola omanye ensi kye yakukola ensi kye yakukola Kabata okimanyi ensi kye yakukola okimanyi gwe naye bwe weebaka n'otunulira abantu be watandika nabo abantu be mwatandika mwenna bwe weetunula tosobola kwerevisinga n'omanya wawo wakyamira otereeza ebyasoba okusobola okukompitinga n'okugoba ku basajja bali bwe mwatandika mwenna. Landira nno kuffe